in your arms. Amaka mangi mu Uganda okufumba si mulimu gwokka wabula kitundu ku bulamu bwaffe. Leero ng'oli wano nange njagala okulaga engeri gye ntegekamu omuceere ogwa piraawo nga nkozesa essigiri. Bino by'olengera bye birungo bye nkozesa okutegeka bulungi piraawo wange. Omulimu gw'okusiika piraawo gutandika n'okutegeka ebirungo era olumaliriza nga ntandika okubyozaako obukyafu obubiriko. Awo olumaliriza nga ntandika okusalaasala ebirungo byange ng'era bw'olaba wano ennyaanya, obutungulu, green pepper nga ndi kubisalaasala bisobole okulabika obulungi nsiike omuceere ogulabika obulungi. Awo nno ne nzizaako okupima omuceere era nga ngenda kufumba haafu y'omuceere. Kino kye kikopo kye nkozesa okupima haafu. Awo nno olumala okugipima ne guwera bulungi nga nguyiwa ka tray nga ntandika okugulondamu obukyafu bwonna obugalimu gamba ng'amayinja bwonna bwonna obubeeramu nga ntandika okubulondamu. Kakati wano wentuuse ebirungo byange byonna maze okubitegeka. Ennyaanya buli kimu maze okukisalaasala, butto waali. Kino nno kikuyambako okusiika ebintu nga tobonaabona kunoonya kino na kiri, kiba kirungi n'obitegeka. Awo olumala nga nzizaako entamu nga nteeka entamu ku ssigiri egenda okusiika omuceere era entamu eno erina okuba ng'ekaze bulungi. So entamu olumala okkala nga ngiwamu butto ow'ekipimo kye ngenda ofumbisa era olumala okuyiwamu butto obwajja obulungi then awo nga ngiwamu obutungulu nga ntandika okubusiika mpola mpola kubanga obutungulu buba bwetaaga obudde, tebwetaaga kupapira mpola kubanga bw'obusiika olina okubusiika nga tossa mukono kubanga buba buyinza ossiriira. Engeri gye buli obwa piraawo olina okubusiika mpola nga tossa mukono. Awo obutungulu olujja nga tuyiwamu ebirungo byaffe ebirala ng'ennyaanya ne green pepper bye nasazeesaze era nga ntandika okubisiikira wamu mpola then awo n'esooka ne ngiwamu omunnyo. Kino kiyambako ennyaanya okugonda amangu n'ozisiika nga zonna ziyidde bulungi. Awo olumala okuyiwamu ebirungo ne ngiwamu n'omunnyo nga nsiika then nga ndeeta spices zange. Ono nno piraawo masala gwe nkozesa ng'era naye muyiwamu nga ntabula mpola paka lwe bijja era nga bw'olengera wano ebirungo byange bitandise okujja birabise bulungi. Olwo nno nga ndeeta ekikopo kye napimisizza haafu kyennyini nga ngiwamu ebikopo by'amazzi 2. Awo nga nteeka ku ssigiri nga mbiyiwamu ebikopo by'amazzi 2 nga ntabulamu bulungi nnyo nga mbikkako. N'esooka ne mbireka amazzi ne gatokota. Amazzi olumala okutokota ng'oyiwamu omuceere gw'oba walonze dda era olumala okuguyiwamu ng'otabula bulungi. Olumala okuguyiwamu ng'otabula kati olumala otabula ng'obikkako era ng'osooka ogulekamu. Oddamu n'ogutabulamuko kubanga guba gukwatidde wansi, so kati olumala ogutabulamu ng'era oddamu obikkako. Bwe gutandika okukendeera amazzi tukendeeza ku muliro then ne tuguzzaako ku ssigiri tutoolako ku manda ku ssigiri. Omulabe omulungi, yono piraawo wange gwe nfumbye olunaku olwaleero. Weebale kubeera mulabe bulungi n'otambula nange. Omukama akunkuumire.